abagazi b'omupiira gana mawulire malungi olwaleero under 17 football team eya Uganda igenda kusamba ne Tanzania esawa 10. Tuli mu mipiira gye bayita under 17 Africom qualifiers group ensi ezenjawulo eziwererako ddala nga wenzi kutereddeka waggulu zigenda kuba zeetaba mu mpaka zino nga zigenda kubeera mu bisaa bibiri St Mary's oba ne Nakivubo ogenda birabaawo jaggaziyamu awo ko obirabe details zonna nzikuteereddewaawo so zigitandika lwaleero gigenda kuggwa ennaku z'omwezi ndo za 27 byonna weebiri awo byetegereze bulungi wekanye bulungi finals zigenda kubeera nga 27 ku kisaawe kya Nakivubo Hams Stadium. Nakivubo Hams Stadium yegenda okubanga esingo okukyaza emipiira emingi era ne finals wezigenda okubeera. Omupiira ogwaleero gwe tugulawo ne Tanzania wano gwenda bako wano gutandika essaawa 10 zennyini ez'olweggulo so gwe omwagazi w'omupiira sambyako okuyingira omutwalo gumu ate VIP emitwalo 3 ordinary omutwalo gumu gwanyumirwa omupiira agamawulire si mabi n'omulundi n'ogumu mwabanyomanga ekisaawe olukitandisa okukozesebwa Africom under 17 olukitandisa okukola ki okukozesebwa mwabagamba nga tino tekiwera simanyi bakiwera ejjukira certificate twagibateerawo ddaawo ekikakasa nti kiri mu mateeka so buli wetubeera n'ebisaawe ebingi eggwanga liba lifunamu buli wetubeera n'ebisaawe ebingi ebiri ku standard eggwanga liba lifunamu. Ensonga ey'okubiri ate yo ntono nnyo banga njagala njogere nga n'obujulizi mbuteekawo tunuulira nnyo wansi awo vidiyo weeri yo kanjogere mulimu abagamba nti mulimba obujulizi kambukole ki kambuseewo awo bagogola myala emyala egiriraanye Nakivubo gyetaagisa okubanga gigogolwa ekisaawe kibeerere ddala ku standard betubadde tugugogola namwe emabegaawo amazimba omwala samaya amazzi gatugendera si atonyese enkuba tusiime ku bantu azimba omwala azimba ne mu kitundu ekitali kikye nabasanga eri mu Kisenyi ku City Council nga yonna bali mu gogolayo olunaku olwasookera ddala baasomba ebimotoka bitipa 30 nga bagogola wansi eyo City Council okuva yasima wansi eyo teyatwala buvunanyizibwa kuddayo ku kyekingayo ate nammwe abantu ne mubanga musulayo busuuzi gantu bisasiro muteeka eyo ne wagegera kati wuuyo omusajja ataddemu ssente ze agogole ekifo ekyekisaawe kibenga kiri surrounded n'ebifo ebirala ebiri standard nga tebyenyinyalwa kati njagala otunule wansi omwalo ogwo gwotandise okulaba awo nawona waali wajjudde gataka ne kati tunuulira awo engambira nti tusiime tunuulira naawe olaba abantu abakkayo goloza senemeka bayinza okukkirayo ate awo nga tekiri wahaamu wabula ayamba ayina bubeezi mutima guyamba gwagala nsi ye so tusupportinga abantu bwe batyo nammwe abantu ababulijjo temuteeka bisasiro mu myala emyala gisobola okubanga gitambula kati City Council yakola omwalo ogwo ng'emanyi nti no eva kugenda kuba gutambula kumba abantu mwateekayo eddagataka mwateekayo kasasiro obucupa biveera tusiime abantu abagala ensi yaabwe tagenda kwesimbawo si munnabyabufuzi muyinza okugamba nti ayagala bululu agenda kwesimbawo talina kyayagala takyawokeranga wabula ayagala nsi ye ekisaawe okubeera standard ku mutindo ogwetaagisa batandika n'okuwa empiira gya Uganda Crane Africom nga wagenda okubeerawo kibenga nga n'omuntu omupya wajja alabira ddala nga azze mu kifo ekirungi nga tekyenyiyaza temuli mbiwunya jjukira emyala giba giwunya n'amazzi we gaba gatambula emyala tegisobola kuwunya so twagale nnyo abantu bwe batyo n'abantu abalala abali abalina obusobozi ng'obwo omukulu Hambu akola namwe mumwegatteko mukole ekintu kyekimu nga we tulinda ate City Council amiina.